Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Abalungi abatulaba mikwano ntandika nga mbabuuzaako bwano mutulabira katuge tuddeko kwate emabega awo ku yidi okwo bannange kyali kyamaanyi nnyo, kyali kisufu nnyo ddala. Wotulabira nno wano okwetala konna kwolaba okulya ekimere era nga yidi eno gye mulaba yali sponsored by Rajat Snacks. Twalira wamu yidi n'abarajat wamu ne famire ab'eŋŋanda n'ab'emikwano. Naye nga mu nsonga ezo mulimu omwana muwala omu ng'akola ku Rajat Snacks. Yali birthday ye era nga tutegesaawo ka surprise akali simple naye munnange yeetala akola byonna bamuyise ku yidi tamanyi nti bagenda mu surprisinga kozi baali bamaze ennaku nga bamuketta balabe bakikoze batya era bakikoze mu ngeri ki. So wotulabira wano ekimere tukiri tukwetala tulinamu ka surprise olunaku olwaleero. Wondabira nno bwetu twaliira ddala nno ebifi omanyi ebifi okusinga emmere bannanga nti famire eno bantu bannyama baali ennyama abaatwalira ku nsaniya oli n'agamu banteere wano ku lusaniya nze omu ndimu basatu naye nga otherwise twanyumirwa buli kimu kyagenda bulungi. So bwe tuti ekimere tukiridde omugole w'olunaku talina kyamanyi tunyumiddwa tusese abo nno boolaba bakuba dansi oyo yenna nno ba brothers bange muntende eddalu naye bannange nabo nno bambi balalu bulungi era bwe batyo baali bayingiddewo nga bazze n'abaana baabwe abato babebi baffe ne bakyala baabwe lengera abakyala ba brother bange nno shaliya baazigula tebali mwekyo ekikoosi ekitagulira bakyala shaliya ku yidi bano bo baazigula ate ne abakyala ne banyuma bitya. Yes, naye nga bw'otulaba omukolo gukyagenda mu maaso era nga vibe eri waggulu. Mami bwatyo naye mulaba yeetala bwatukubira ku dansi kugambye eno famire yo oyingira wano eba vibe kuba kunyumirwa era bino byonna mbize ebbali mga ate Shifa osanyuka nnyo Shifa onyiiga ddi ate tulinze lwolikaaba mukwano olabye gyemba vibe ate nowona eyongerayo saidi y'abamaama bassenga bonna vibe team stress free. That's where I come from. Wenjogerera naawe omuziki tugukubye twetaze ekimere tukiridde tuli mu kukuta kulaba ngeri gye tuyinza okusurprisingamu omugole waffe olunaku era ke kanyomero ke tugendamu right now. Bwe tutyo nno surprise mu yidi omugole bwe bityo ebyamugwako ne kimugwako n'akaaba amaziga ne yeewuunya n'asanyuka era nga tolekedde akadde kafaako kubanga ate tuwa speeches gwe baawa obwemusi nange nabaga nange kanyumirwe yidi ntuulemu mu byekolere ne bafunaawo MC brother wange bamuyita Habib Sentongo n'alyoka akolanga MC. Kati tulinawo awo Kajubi oyo Asidra yali antudde awo mu mabbali oyo brother wange naye Asidra taamale bonna balalu bulungi. Junior yali ku kamera bwajja bwakuba dansi kwegamba kikabuka naye nga gwe bawa obwemusi ekyasinga okunsesa nga woba speech yampako obweyagala oba tuyagala waakiri akugoba mpaka kwetoolola misinde n'akuleeta nagalwa mpaka speech olina okubaako kyoyogera. Nange nennyumirwa nga ntudde wali kuba nabagamba munnange nange sigenda kwetala kanneetuulire wansi mu bikole.
kale amanya siko kwagala kumugole kye yakutamako nicho genda mukola next year neche wamuulirako cheka kasanawe necho genda mukolera next year sina chengenda mukolera next year tobaja Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibya mutya banyabo ne basebo. Musibya mutya. Bolongi. Kale mwebale kujja kuyidya eno. Tusanyuse nnyo balabako mwebale kulya mmere esowani ndabye ennyonjo. Leero teyonoonese. Naroga tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Mwebale gatuukako. Wampuziza ki? kyeyasinga okutamaku sitayina kyensinga omwagalako. nekyewamuwulirako Sirina kibi kye nali muwuliddeko. Kyemwagalako Naroga. Naroga teyeekaanya. Teyeeyisaako. Teyeeganya. Aye togeza n'okabira. Naroga muntu mukkakkamu. Talinga ggwe. Naroga nze kyemwagalako teyeeganya, teyeewanika, ate teyessa, teyeewanika, Metron. Metron simumanyi nnyo. Opposite. Joni agembo opposite. Naroga byebyo sina byamwogerako bingi. Metron sirina kyemumanyiko. Abagenyi bonna balungi. Bonna. Tusanze okubalaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Akram Kisekka. Kisekera ki? Mpologoma era gwe Kisekera. Twebaza staff member ba Rajati okutu nganze okutukyaza okutulabirira budabuda. Abagenyi bonna balungi. Bonna tusanze okubalaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Akram Kisekka. Kisekera ki? Mpologoma era gwe Kisekera. Twebaza staff member ba Rajati okutu nganze okutukyaza okutulabirira budabuda. Mugole nkuyozaaweza okutuuka ku mazaalibwa ago. Sina kirungi kyemumanyiko wadde ekibi. Wabula kimanyi kirungi kyemumanyiko, simanyi kibi kyemumanyiko. Totasinze byonna tanyumye. Wabula basinze mubyula ne bamu. Metron oyo bandi we bali kujiri nosinga ne mukamaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idi Mubarak. Takabbala Allah minna wa
Manya okoma. Omugole happy birthday. Thank you. Omugole sina nnyo kyamaanyi kye mmanyiko. Tolina kirungi ky'omumanyiko. Sina nnyo kyamaanyi kye mmanyiko. Naye mwebaza okubanga nkwebaza okubanga okolera Lajjati webale kubaweereza ebbanga eryo ly'obaweerezaayo. Nnaku 3. Byebyo ebigambo byange. Amanyi Katonda yagamba abatakwagala basembeze. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Microphone nayo tajikwata. Yewe. Mwasibye mutya. Kale Kuchayogera nga mukubira engalo. Omugole President ye Naroga. Happy birthday Naroga. Webale kolera Rajat snacks. Bangambye wampisa nungi kubye muwuliddeko muntu mulungi. Metron abeereddewo omugole amukozeeko buli kimu. Webale kubeera bulungi Metron. Tusanise obbala bannyabo ne basebo. Kale. Manya gange nze Jenice Namata. Jenice Namata. Jenice Namata. Happy birthday Suzy. Happy birthday to you. Mwebaza nnyo Rajat snacks okututegekera ffe. Moli. Okututegekera ffe abakozi ba Rajat batukuba nnyo surprise. Bano mbeebaza for being there for us. Sister wange ono mwagala nnyo. Kunze nayo singa kwagala. Yena maazi. Nze kyensinga omwagalako muntu mulungi ayisa bulungi. Luli wangamba aniiza. Yeeyisa bulungi. Kale akamulungi katyeko yeeyisa. Agambye yeeyisa. Aha. Era akola emirimu gye bulungi. Ya. Byebyo. Kyamako. Tewali muntu mwangu nyanguyira nnyo. Ogenda mukolera ki next year? Namukolera ki? Next year. Era Rajat always. Soko mwehaga. Mwehaga. Metron sina bingi kubanga olunaku si lwe. Naye muntu mulungi si mubi. Soko mwehaga Metro. Amalirawo. Musa omugumira. Amannya Shamsa. Omugole nsanyusa nnyo kusinkana okulabako. Suzy Naroga, happy birthday. Kuyezayeza okutuka kuli nekkula. Kyensinza omwagalako. She looks smart and humble. Kyesibira obukolera next year. Inshallah munaba mutegeseyo ekirala bwekiti nja kukyetteekamu kukyettaniramu. Kukyettaniramu munaba mukitegese tebiweddeyo. Metro ni mwebaza okubeererawo omugole okutuulaawo naye zino zonna eddakiika munaye wagumiikiriza nnyo. Atudde n'aguma. Alina okugumiikiriza speech ziggweyo alyoka ale keeke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amina gange bamutana Kagolo Fatuma. Mugambo mwagala nnyo. Mwenda. My name is Nankumbashana. Gena maaso. Ujima.
Lidima. Ky'omugole ky'omusinga. Kikyakusinga. Kaaba. Omugole akusinga okukaaba. Omwehaaga. Bw'otawadde mukole weebake. Lindako. Kati gw'otayagala kwaba babiri mwehaaga. Gw'otayagala mu. My name is Natawi Janat. Natawi Janat. Ani gofaananya erinnya? Ani gofaananya erinnya? Mwogere nnyo. Ajat. Tetumuwulira? Ajat. Ajati munene oba Ajati magumba? Luyimba ki lwasinga okwagala? Ripolo. Luyimba ki? Yogera nnyo. Ripolo. Mutereko oba? Oyo omumanyi ali emabega? Iye. Omumanyi bulungi? Iye. Nawe muli ku mutima owulira omumanyi? Iye. Iye. Anti Naroka. Bw'oba owulira omumanyi bulungi ku mutima ki kye yakutamako? Kimu kyokka. Tewali. Ki ky'omwagalako? Kusika Rajat Snacks. Siwulira? Kusika Rajat Snacks. Kibyasiika. Kale, kati tubuulira mugambe by'omugamba Naroka ogende. Happy birthday, Auntie Naroka. Tuwulira. Happy birthday, Auntie Naroka. Thank you. My name is Fadhil Asidu. Nange kankole ng'oli omutujju. Ani? Uncle Sidu. Uncle Sidu. Nze byange tebitiisa. Kuba naabiri ani gw'otayagala? Gw'otayagala muwehaaga tumulabe. Ani yabawanga gonja? Ani yabawanga gonja? Yabawanga gonja muwehaaga. N'omulala yabawanga gonja muwehaaga. Era yoyo muba tewali mulala. Akazindalo kaki tewali mulala? Iye. Muwamba bebina tabawanga kugonja. Anga tubuulira kikyoyagala ku Naroka. Akazindalo kaleke gweyogera. Okutuwa Rajat Snacks. Okutuwa Rajat Snacks. Kale mutunuulire omugambe ky'omugamba. Erinnya lye erya pata ye Suzie ery'okukola erye Naroka. Mutunuulire omugambe. Muyite yaha. Auntie Naroka. Muyite tuwulire. Auntie Naroka. Mugambe. I wish for you to have a good day. Engalo. Kati mwehaaga tugire tukube dance tugende tukiddamu. What do you hate about the Mugole? Remember what I told you about looking down when you talk? Tewari. Look there. Huh? Tewari. In English, what don't you like about the Mugole? Nothing. Nothing. What do you like about the Mugole? To be kind. Yogera nnyo. To be kind. Okay. Kati mutunuulire. Naye mwe nga temukuba ngalo. Mutunuulire omuyite omugambe ky'omugamba. Naroka. Happy birthday. Tetuwulira. Thank you. Auntie Naroka, happy birthday. Muyimbiremu akayimba omugole. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Monkey. You look like a monkey. You look like a monkey. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Nasuna Maya. Nasuna Maya. Osuna nnyo bano. Jena mas. Weddirachi. Musu. Yambuzi. Musu. Chicho yagala nnyo ku mugole. Wani. Smile. Smile. Chicho yagala nnyo ku mugole. Smile. Wow. Soko mukwateko bw'oti omugambe smile eno njagala nnyo. Smile eno njagala. Tetuwulira. Smile eno njagala. Kati hati kyotamwagalako. Kyotamwagaddeeko. Sweet. Sweet. Kyotamwagaddeeko. Kale genda omugayi kyonna kyoyagala. Happy birthday to you. Kale mwehaale. My name is Namazi Annette. Chicho tayagala ku mugole. Wani? Vili. Chicho tayagala? Vili. Lwaki? Kibadde. Ngeza zikwateko. Zikwateko enviiri. Kiki byagala ennyo ku Nalooga? Suzi. Tavuma. Tavuma. Talingani avuma? Eddie. Ani? Eddie. Nani omulala? Wani. Ate. Kiki ekirala ky'omwagalako? Anyumye. Very smart. Mutunuulire mu maaso mugambe you very smart. You are very smart. Mugambe nnyo nga tuwulira. You are very smart. Omuwene haaga. Kiki ekirala ky'omwagalako? Toyagala mugamba happy birthday. Happy birthday, Susan. Tuwulira. Happy birthday, Susan. Tumulidde mu maaso. Happy birthday, Susan. Muyimbiremu akayimba ka happy birthday. You. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. You look like an angel. Mwehaga omugamba happy birthday. Kale. Nkulisa Nalooga amazaalibwa amalungi ebale gatuukako. Happy birthday Nalooga. Byemwe bale tugabula ekifembayo byebyo. Wagamba Nalooga omwagala nnyo okusinga. Nkyogedde era mwagala nnyo. Ku Nalooga nange osinga kwagala. Nalooga. Ate ku Nalooga ne manager. Nalooga. Nalooga ne Namata. Bonna. Nalooga ne Namata osingani? Bonna mbaagala. Naye nga nigwosinga ennyo. Bonna. Kale mugambe ate enviiri ze batayagala. Simbi. Mugambe happy birthday omwehaga. Happy birthday Nalooga. Kwagala nnyo. Hage eyaddala ase ey'abalogo. Muwere ddala haaga. Mugambe omwagala. Amannya gange nze Nalooga Susan. Owedde omugole. Alungi nno budde mugamba temukalaba. Neyanza Hajati. Neyanza Hajati ne manager madde sikisuubira. Tetwabigoba. Madde sisuubira birthday madde manya lwedde yayitako. Nakyo olunaku lwayitawo. Madde kukimanyi. Gwena madde yayitako atulinga. Neyanziza ne Hope Shifa. Neyanziza ne MC. MC kyosinga omwagalako.
Geranya. Omukola agunyumisizza. Kale muwe hapo tamwagaddeko. Tewali. Ekyo tamwagaddeko. Kale tokaaba. Osirikeo. Neyanziza na buli omu ali wano ku Yidi ne birthday yange. Ne birthday. Sirabawo. Nabuliamu mwebaza. Omusiiwuufu asinga ng'omuyise. Mweyanziza naye. Amaliriza speech tusale keke. Kano ke kasala keke. Timu kama Kozi nyimba ki? kunonya yero. Luimba cholo kusali yako keke. Rona roteeka. Guto ina cho cha ina choice. 3 2 1 0. Na yeso surprise ataka. Tazileta hatataka. Ondinanze. Hokoza birungi chenda sobi. Aibine birungi renda. Kulukumi kuwate renda. Olobulabo bakumukumu moto na surprise. Ekisoka wantegelo kuva kukagere mpaka jinkoma. Chokoma nondo. Bandi yawo naleta. Olobukoyo butuka. Omwanono na yuwawo. Mukwachi kwacha mupomelanze. So surprise ataka. Tazileta hatataka. Wabulonina. Siku bino byokola. Mwana konina. Byotunula byankuba. Wabulonina. Siku bino byokola. Mwana konina. Byotunula byankuba. Wasoma wakenkuka nkutyanze sabo wanjiga. Bwe baali basoma ku Shaka Zulu. Nga kwosoma nze. Hitila musoli. Nga gwoli kunze. Sikugamba byenjagala. Ndabirawo ng'obirese. Simanyi nze nakulumwa. Buli lunaku by'amasanyu. Bambi takoma wasaawa mwenda. Akomawo ne tulaba kazannyo kaffe. Kanneemu kanabiri. Mwana gujja kunzita. Kanneemu kanabiri. Mulenzi gujja kumenya. Wabula onnina. Siku bino byokola. Mwana onnina. Byotunula byankuba. Wabula onnina. Siku bino byokola. Mwana onnina. Byotunula byankuba. Mujja munyambe mumbuulireko bwe mba muyita. Hani oba baby sikwite handisamu. Olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza. Mujje munyambe mumbuulireko bwe mba muyita. Muyite nti na yeso surprise ataka. Tazileta hatataka. Ondinanze. Hokoza birungi chenda sobi. Aibine birungi renda. Kulukumi kuwate renda. Olobulabo bakumukumu moto na surprise. Ekisoka wantegelo kuva kukagere mpaka
bwe tutyo nno nga tukyagenda mu maaso speech mami waffe omulungi bw'atyo naye ayingirawo okuwa speech njagala nnyo nno ebigambo bye binnyumira biba birungi. Banange tusanyusa okujja kwammwe wano olwaleero mu biti byombi ekyayidi n'ekyomwagalwa waffe beautiful natural beauty Naroga the kind girl. Cameraman ayogera kati olwo nziramu okuwana omulungi waffe ali kind, ali beautiful, naturally beautiful and very kind, down to earth. Mwalange Sharifa yanyonoona tetumanyi nnyo kwogera Luganda lwereere banaye tubaagala nnyo kubanga era singa mbadde temutwagala sijja babuuza oba mmwe mutwagala temwandibadde wano olwaleero. Yidi nnyingi ze baafumbye birthday nnyingi ezibaddeyo naye muli wano naffe. Rajat companies, Rajat group of companies mu section ya snacks tulina abaana original bariyo tuludde nabo tubaagala nnyo. Mwe muvudde omwana omuwala olunaku olwaleero happy belated birthday. Birthday Najimanya at least I think it was around 23rd, was it? Yeah, and I think I was the first to wish her, but I chose to make it a surprise for a change. Netugamba tujja mukubako unawares, so netugamba Easter netulema kubanga naye yali lwali lunaku lwe tugamba ffe katunyige mu lwaffe 2 in 1 yeah. Era olwaleero omulamu omukulu okutimba kwonna okufumba n'ebirala ebikyeyongerayo bibadde courtesy of Suzy, our Suzy, the one and only. Ayimirireko mu mulabe my Suzy. She is I'm proud to say that she's my favorite. No grudges. She's my favorite. Kubanga mutegeera. Wabaawo omuntu abeeraawo ng'omutegeera. Kati nze engeri gye ndi very transparent. Namusanga nga naye ali very transparent nga mutegeera. Ne mwagala nnyo. Ambeereddewo nange ne mubeererawo oba naffe ne tumubeererawo mu biti byonna. Muwala mulungi nnyo. They make a combination of two, but bobeera n'ono gamba oba yasinga oba ono yasinga, but they are both good. Naye omu bagambye mbu mwangu okuyiikiriza ono lwakuba kyogedde in this guys naye nga kyabadde ategeeza amwanguyira. Suzy tukwagala nnyo okusinga ne bw'obadde olowooza oli muwala mulungi nnyo.
wabaddewo ebiseera oluusi ebisoomooza when we had to choose eri far back nga mwakabaawo, but I would always choose you. Yes. Kati nze sina nnyimbi bingi ebisinga bwe njogera mbyogera cause bwe mba mbebaza mwembi mbebaza kubanga kyewunyisa abantu ababiri abava mu family emu abalinga abalongo okuba nti bakkaanya bakwatagana bassa kimu ne babasanga bonna ne bakkiriza nti nammwe muli bantu balungi. Omanyi omuntu omulungi yalaba omuntu omulungi. Tosobola kuŋŋamba gwe oli mubi mbw'ogenda laba abantu abalungi. Baba bali mu class ndala nga nawe oli mu class ndala. So you will always say babi. Kuba gwe evo banoonyaamu negativity. Naye bw'obeera ng'oli mulungi, always you take the positive side of things. Both. Zanti ntera okuddamu amangu. Kyekyo kimala. Is it okay? Ndete. So olunaku si lwa Sharifa. Ate leero naloose ekirooto nadde ndoota manager nankubira. Naye ng'ekirooto ekyo yadde ali mu kuŋŋamba nti wawandiikira Suze obugambo obulungi jangu obusomere mga leero gw'oba onjogerera. So muga nti njogerera mbadde ngezaako kulwanyisa ndaba oba ekirooto kyange kyali kituufu. Naye neesanze nga ebigambo byange sinsi nti olwaleero olunaku ng'oli wekka lwe lusoose mbadde nina okwogera. Kubanga ate bwe nandiga leero sijja kwogera kyandirabiseemu oba bwe kitya kuba I always speak. Thank you so much. I won't kneel down, but I feel like so bazungu batwangwizaamu nandikuweese nayo zito. Yes. Nkwagala nnyo, mbaagala nnyo, baba beetegera beŋŋamba, beba abantu ababeera ku mulamwa abamanya nti bwe twagoloka ne tusaba omulimo ne bagutuwa ne baguwa ekitiibwa ne bamanya nti omuntu okuwa omulimu aba akulonzeeyo mu bantu bangi ababa bagwagala ate ne bagutuukiriza nga bwe gulina okutambula. Nze nja kuddaŋŋamu mbagambe nti you are so exceptional, you two girls. Sirabangako bantu babafaanana. And I would urge other people okubakoppa kuba you are so unique. Era omuntu ayinza okwogerako awo ekibi manya bumanya nti ebannugu kubanga you the best. Tewali kibi kyonna kisobola kubaawo. Abantu abamu baba n'ebizibu byabwe ng'abantu. Ate anyway n'ekirala omanyi nja banyuzaayo akagero. Nze nakulirako mu kyalo katono patli naye mu kyalo watera obaayo emikolo. Kati wabaawo abavubuka ku kyalo omuzungu ayinza obayita obayinza olabika nga mwami Museveni ate obayita hooligans. Abavubuka abo babanga bakyetwala kati basobola okusanga omukolo omulungi ogutudde nga bali boogero bakyamanaga kyamaani twala eri oli embizi kyamaani lulina omukazi nkugereza kyamaani simulina. Kati nga bambi bamanyira nti woosanga embeera yonna olina oteekawo effujjo n'okuba olube bw'abantu ne baseka. Naye ng'abantu abasinga abaasomako akatono n'abaasoma ennyo ekintu kuwuliza muntu bulungi oba bubi abantu abasinga tebakisaako ssira tebakifaako. Naye kirina enkizo nnene nnyo mu bulamu nti abazungu ebintu bye batusinga is like buli wanaakusanga agenda kugamba wow you look nice, I like your shoes, nkwagaddeko enviiri zo naki. Just aba akuwuliza bulungi butakuggyako confidence yo. You get Naroga. So never be discouraged. You're a good girl. You're so beautiful. Bino ebintu bya makeup just kutuusa mukolo nti bye biriko naye you naturally beautiful. So mumukubirako mu ngalo okubeera beautiful in and out. Nina kyesoogedde emirimu agikola kinneetaagisa na kubuulirira wabula bwe muddayo eka munneebalizeeko abazadde ababazaala buli lwe muddangayo mubanneebalizeeko kuba nze baabanzaalira. Anti amagumba gwe manager lwakuba tomanya ga magumba agalabika ge galiko si bino ebintu ebyaffe okitegeera. Omuntu buli lwabeera wano nga oyuwawo amazzi oli ajja gamba wow she's a model, you get figure etegeerekeko omuzungu yatunga olugoyo yenna yalutunga n'amanya waliyo omuntu eyakula bw'atyo. Ne kati waliwo omuntu goyinza okusanga
ng'olugoye alwambadde naye nga alukaka lufiitinga ekyali. But this girl, she's a model. A role model and a model. Okitegeera. So, bangambye kuzindika Jubi nino kituukiriza. Mbeebaza abalala, abakozi ba Rajat Menna, abakulu, n'abaddirira mu biki byammwe. Mwebale kukola. We are becoming very significant. Abantu bangi nnyo batumanyi kubanga bw'otuuka ng'olina ekintu ky'okola. Bw'okiguza ne batandika okuyombesa. Lwaki tompa bintu? Lwaki oluddeyo? Oda yange eriwa? Oba olina ky'otuuseeko. So mwekubireko mu ngalo. We are going there. We are seeing where we are going. Batwagala nnyo. Naye ng'ekikulu bye tukola biri classe, good quality, the quantity is the best, and always efficient. Manager Stecho, nina akalabo katono but heartfelt, ebyange biba bitonotono, kubanga bagamba ebirungi biri mu maaso saamalwadde, naye mu maaso azini maaso. Ebirungi biri mu maaso, kino ekirabo kyo ngenda nakyo nkyewadde kyange, kana akalabo gwe leero sigenda kuwa nkuwadde ebirala byonna, kana akalabo ka mukyala ono yakundeetera. This one jangu eno ye lwaki nkusanga eri. Omukyala ono ye yandeetera omukyala ono. Twamubuuza nti kuwa omulimu naye togende ku Valentine n'amera olutiko. Simanyi oba olutiko lwali lutegeeza ki? Kyoba atidde nnyo obutagenda ku Valentine oba yali yeekanze Valentine ye giyingiramu. Nkwebaza. She's okay, azirya. Yes, akalaba ako kako weebale kundeetera omwana ono. Naloga, for really nkwagala. I've always told someone, if he doesn't tell you, malina nnyo olugambo, mba ndowooza kugamba, I really love you. Take this with a soft touch, okasiime, kavudde mu Rajat. Aba Rajat baatudde ne bagamba, she deserves better, but as for now, this is what we can do. Happy birthday. Happy belated birthday. We welcome. Twebale nnyo Metron tubeererawo. Ebyo ebintu manager byakolako conspiracy buli omu n'agamba mbu takwagala kulimba. Akulimba. Just nti ayagala kweyagaliza yekka. Ayagala making sure nti abalala bonna tebakwagala. Ekitegeera. Naye tolimu tobeera eno mu Rajat. Nja kukugoba mu Rajat. Nina benya kugoba mu Rajat. So, nze wamma nkwagala. Nze kati okumanya nkwagala. Nze baŋŋamba mbu wagamba. Baŋŋamba mbu wagamba mbu ndi mukambwe tonjagala. Ne nnyongera okukwagala. Kubanga walaba ndi mukambwe ekitegeeza lwe nakusinkana we meant business. Nze nsaaga nnyo. I don't mix work with pressure. Kati omuntu bwakwata obudde buli serious n'abusaagiramu antama. Kati gwe obeera serious. No, she's always serious. Ne bw'aba aseka muli tawumbulula. Ne bw'aba ayogera kuba ati liiso abeera serious always. Singa mbadde nina obuyinza nandikusigazza budde bwonna. Nina amaanyi? Shila. Nina amaanyi agakusigaza obudde bwonna? Oba sigayina? If I have the power, I have the prayers okusigaza obudde bwonna because the potential you have njiraba. Okay? Thank you so much. Webale okuweererawo. Abawala tebatera kwagala abawala bannaabo. Webale kuweererawo ng'abawala banno. Ng'olwedde beeruga oli black beauty. Naye n'okkiriza n'obalinaana n'obabeererawo nga totidde nti bayinza okunzikiza. You get? And black is beauty. You know that. But they are also beautiful. Tweyanziza nnyo. Eid Mubarak. Mutambula bulungi nga muddayo eka. Twandyagadde bwe muba munaasula buli omu waatudde. It is okay. Emmere gyeri naye buli omu ajja sula waatudde. Kale, bye bye. Nze ndi omu. Surprise attack. Tazileta hata
Okay, amazina tugenda gaggulawo mu butongole naye nga twebazizza mwenna abateese temwituula. Twebaza mwenna abateeseteese, twebaza abagenyi baffe abazze ne babaawo wamu naffe. Mwebale nnyo ku honoring invitation. Tweyanzizza aba Rajat Snacks amaanyi n'okwagala kwe muteeka mu bantu bano abakola emirimu. Kyotasanga wantu wasinga. Abantu awasinga omuntu waba akolawo. Omukozi aba mukozi naye engeri gye mubalowoozaako ku mitima ne mugamba nti leero birthday y'ono, leero ate tusiima ono, n'abagenda ne mubasiibula bulungi, ne bemwaniza ne mubaaniriza bulungi, Mukama akibabalire era abongeremu. Mwebale nnyo mmwe omuntu abakolera mumuwa ekirungi ekiva ku mmwe. Kati kiri eri ye engeri gy'akifuulamu oba bw'akirabamu. Ekyo ekintu kirungi nnyo era kyakuyigiriza eri bonna abalina abantu be bakozesa. Nti omuntu bw'aba alina ebirungi by'akoze wadde yajja kukolera kuba n'abakola abalungi si bangi. Ne bw'aba yajja okukola n'abaako ebirungi ebisukkulumye naawe obiraba omu appreciating muneeweebale kubanga abalala be twasooka nabo baba tebaali bwe batyo ensonga lwaki baba tebakyaliwo. Kati naawe ate gwe baba kikoledde toteekinga abantu for granted. Tibanaye bano bansekedde kirabika kati emirimu ne bwe sikola. Tebajja laba bibi byange. So buli omu azanye paati ye, akola azanye paati ye ne boss azanye paati yawe. Ebintu ebinyumira obulamu bulungi abakozi abamu badduka buddusi n'akukuta siga nti wamusibirawo siki. Naye ne bw'oba okooyo omuntu okeera n'osiibula bulungi n'ogamba mune waliwo ekizze ABCD n'onnyonnyola yenkolagana ennungi eyo. So tweyanzizza mwebale nnyo nange nsaba ate mbasiibule wano mwenna abalabi baffe abali ku YouTube channel yaffe weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one mwebale kubaako. Tubaagala nnyo era nga through comments mutubuulire oyizeemu ki oba obirabye otya. Nakawombe Shifa Hope oyita ku +256 782 101569. Omugole happy birthday once again. Twagaliza birungi byereere. Mukama ku blessing. Stay young. And always be happy. Okay. So bagulewo music. Abantu basooke musale emmere erimu tusobole okujjula endala. Nze natandise dda wano. Bannange mwebale kubaako ffe munnange atulaba nsaba oyige kino. Ffe tusanyuka ne kye tuyina tuba contented and we appreciate what we are and what we have. Bwetyo bwe tuzze tulivinga obulamu bwaffe however small, big, oba waliwo oba tewali like we are like that. Bwe tutyo bwe tubeera bwe tutambuza obulamu bwaffe we love each other, we connect, we are there for each other. Kyekyo bwe bulamu obwo bwenzize ndabo oba bwenkuliddemu kyova olaba ojja kwesanga nti nze mu bulamu bwange siyina heeti eyo futwa mpalana butaagaliza kulemesa muntu butafuna kusojja muntu sibimanyi. Naye nga tubaagala nnyo alina kyayizeemu webale kuyiga nga bw'onyumirwa. We love you so much. Let's continue surprising our loved ones. Idi yanyumira nnyo. Kwegamba buli kimu kyagenda bulungi tukyebaliza Katonda ate nammwe tubeebaliza Katonda eyabatugattako okubanga mutufollowinga mutulaba ate nga mutuwagala ne mutuwagira. We love you so much. Mukama abaddizeewo. Please continue to subscribe. Era nga oba weetaaze Shifa ennamba eri ku screen onkoonako ku +256 782 101569. Shifa ebiseera ebisinga aba busy. Bw'okuba gumu nga takwata just leave a message on WhatsApp. I'll get back to you soon. Tubaagala nnyo Mukama abatukuumire. We love you so much and bye bye. Hope Shifa Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.